bw'obanga olowooza nti okwagira NRM kye kigenda tuvuunusa ebizibu byaffe, ampuliriza weekabira amaziga, kubanga bino bye twolekedde ampuliriza byonna bya nnaku njereere. Kaakati nno mu katambi kaffe ak'olwaleero ogenda kuwulira bingi, ogenda kwewuunya era ogenda kutya. Abapoliisi abakolera mu buvugubi bavuddeyo ne baanika gavumenti eno nga bagyekokkola wadde nga babadde nga balaga essanyu. Kaakati nno nga sinnakutuusa eyo vidiyo sooka ogimpere ekigalo ntandike n'akatambi kano. Lino ssomero lya gavumenti mu kibuga. Eyo bagiyita Kamu Parents Primary and Nursery Boarding yiri doomu yiri wali. President Museveni yeebale kutufuga bulungi. Somero ddamba liri Mbale lya ttaka. Ndowooza mulirabye liriko ebisulo bya ttaka. Ekinaabiro kiri wali kyambaawo abaana baffe mwe basomera. Etoyizi izo ndowooza muziraba za bibaati. President Museveni weebale nnyo ku myaka 4 bambi. Nkugambye tugenda gatta ensonga nnyingi olunaku olwaleero. Ngenda kukulaga n'obuziina bwonna tubufungule. Abasajja bano tetulina kyakukola, baakulabisibwa bulabisibwa. Kaakati nno nga sinabakwera nga nkomawo nkuwe bingi ebikwata ku ssomero eryo. Kati njagala osooka olabe meeya offices eza meeya, mpuliriza bulungi, ez'eggombolola waatuula n'akola emirimu. Bannange biswaza, bannange byewuunyisa, bannange bya nnaku. Nkugambye nti mu Uganda bwe tuteerwaneko eno ensi egenda kusigala nga bweri, ng'abasajja bwe bagisanga bwegenda okusigala. Nkugambye ngenda kwanja ensonga nnyingi mu kana ak'olwaleero. Weesibe bbiri kubanga tugenda kusimbula na muliro. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo ntambula na mulongooso mu Luutansozi. Ennamba eyo gy'olaba ku screen ey'omulongooso mu Luutansozi yamala ebizibu bya bannayuganda bonna abali okumpi n'abali ewala. Gwe bw'omukoonako ebisigadde n'obimulekera ojja kubanga mukwano gwange mpuliriza omaze okuvuunuka ebizitowa. Kaakati nno sigenda kulonzalonza ng'omaze okuwa vidiyo ekigalo. Mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka gwokka, mawulire ga nkyukakyuka gwokka, ampuliriza naaga ag'okulabisa. Gwe subscribing ebisigadde obireke. Kaakati nze nsimbudde bwe nti kansoke nkutwale ku ggombolola eno ate nkomewo. My friends, I'm now at the office. Are you seeing that office at the background? That is the Gombolola. They at the Gombolola. That Muzei is the caretaker. Muzei Asahan. Muzei is the caretaker of the Gombolola. We are here now ready to work. Naye abantu abali mu gavumenti ya Museveni temukyaswalira ku ddala. Oluvannyuma lw'emyaka 4 Saabu County nebeera ng'etunula bwetyo. Abantu abawagira gavumenti eno eri mu buyinza biki ebibali mu mutwe? Omulowoozo n'omukyala yapositinze kantu ako olw'okuba musanyufu nnyo mwamuwadde promotion. Ebintu ebimu bikubuzaako n'enjogera. Ninga Uganda twetaaga enkyukakyuka. Twetaaga omukulembeze alumirirwa eggwanga Uganda. Kaakati nno awo tuba tusimbudde. Guno omulimu gwaffe twagwewa ogw'okubeera ng'ensonga nga zino ampuliriza tuzijjayo ebuziizi ne tuzoogerako ne tuzisunsula n'ensi n'ezitegeera. Kaakati abatugoberera mwenna tubeebaza nnyo. Eyo ggombolola oba giyite Saabu County ampuliriza era nga eyo ye ofiisi. Omukyalo oyo owa poliisi akugambye this is the office, I am here at the office ready to work. Ampuliriza emyaka giri 40. Eggombolola ezimu ziyina ebizimbe byebyo era eggombolola ezimu tezina yadde ewa abagenyi uwa we batuukira. Kaakati nsoose kulaga ssomero ku myaka 40 nengattako n'eggombolola lino ku myaka 40 abakulu olwo basaavinga era baweereza omuntu wa wansi. Enkola zonna zizze eza mugaggawale mwenna, simanyi mwenna mugaggawale, simanyi PDM. Kaakati nno eno ye Uganda. Nkugambye nti omukyalo ono owa poliisi mu bugezi bwe oba mu magezi ge yasazeewo ne yeekwata akatambi nga bw'okalaba n'agamba ndi ku ofiisi. Eno ye ofiisi yange
mwenkolera era ndiredo okukola emirimu. Kati nga kitegeeza nti omukyalo ono okulaga ofiisi eyo njagala naawe okirowoozeemu yabadde musanyufu nnyo okulaga ofiisi eyo era olowooza lwaki? Yalaze nti wano we tukolera eno ye ofiisi eya gavumenti ensonga zonna ziggwera wano. Ofiisi weeberedde bw'etyo ng'ekiyumba kya ttaka si kya seminti olwo toyireeti oba ewakyamirwa wafaanana watya. Nakulaze essomero mu Mbaale ampuliriza erya gavumenti lino liyina n'ebisulo era ng'ebisulo byonna bya ttaka wabula ng'abaana we banaabira abawala n'abalenzi weewamu wonna wa bibaati. Kati nga mu mbeera eno tukyagenda mu maaso n'okulajjana n'okukaaba wulira amawulire amalala agatiisa naddala ggwe omuzadde aweerera abaana abaasomye ne bagwa siniya 4 ampuliriza tebagenda kuddamu kutula siniya 4. Abaana abo bateekeddwa okuddayo mu S1. Omwana bw'aba yagudde siniya 4 katugeza abadde asomera mu ssomero lya gavumenti n'agwa siniya 4 omwana oyo alina okuddayo kusinziira mu S1 mpaka mu S4 olwasooka atuula ebibuuzo. Kaakati eyo ensonga tugenda gyogerako butereevu nnyo wabula nziramu okubebaza mwenna abatwegasseeko abakumpi newala eno ye AKTV Media Uganda tusimbudde bwe tukomewo. Did you know it's the president's birthday today? Wait, which president? President Bobby Wine. Oh, we should do something special. That's right. Put the funky music. Got it. Kira, I meant the happy birthday music. Oh, got it. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President Bobby Wine. Happy birthday to you. Amuzaliwa malungi. Amuzaliwa malungi. Amuzaliwa malungi. We also like to say people power, our power, people power. NUP everywhere, NUP. I hope you have a wonderful time. Have an amazing birthday. Enjoy your time. Bye. Lunaku lwabadde lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 12 Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabadde akuza birthday ye. Kaakati nno tubadde tulina okubeera nga tukujjukiza naawe ate akitegedde nti eggulo twabadde tuwishinga Pulezidenti nange n'ensalawo ne nkwata abaana abo ne ŋŋamba nabo abeebunaayira abatali baddugavu nga baana beeru butereevu nnyo nga bw'obalabye baagaliza mwami Kyagulanyi Pulezidenti amazaalibwa amalungi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga twolekedde akalulu aka 2026 akaliko vaawo mpitewo okusinziira kalulu kali aka 2021 akaalimu okutugumbula akaalimu okutirimbula n'okutta bannayuganda ettomooni oba enfaafa abaafiira obulamu bwabwe. Kaakati nno waliwo abasajja bangi abaali mu mbeera eyo ey'okutulugunya kumpi n'okutya ddala bannayuganda abatasobola kubeera nga bayigira mu mbeera eyo. Kaakati nno waliwo omusajja ono amanyiddwa nga Saamu Omara. Kaakati ffe oba oliawo abatambulatambula tutera n'okumusanga ebiseera ebisinga nga ali Mulago ku Cancer Institute oba abaakimya eddagala nze naawe wabula ng'endabika ye ekyamazima kyennyini etiisa. Ng'endabika ye si y'oli Omara eyogezanga amaanyi eyogeranga ensi n'ekankana eyakubanga ttiya gaasi eyaduumiranga abantu okutulugunya bannayuganda oba oliawo n'okubasibanga oba oliawo ffe mu bintu bye tulaba ng'oba oliawo byali tebisaanidde. Kakati omusajja ono ampuliriza ali wansi ali ku ndiri era nga ne wenjogerera baamaze dde omukolako operation oba okumulongoosa naye nga nkugambye ebigambo bino nti omusajja ono yafuna kansa oweeri wansi mu busajja era ng'embeera ye tasobola otasiba oyo ali ku mumwa wabula yamaze okulongoosebwa yandibanga oba oliawo anaakubako ku matu naye kino kibeere kyakuyiga eri abo bonna abatulugunya bannansi abatulugunya bannayuganda. Omusajja ono ataamulaba yali ani yayogezanga maanyi era beesige yayinza okunyonyola omusajja ono obukaawu n'obukambwe bwe yamutuusaako mu biseera ebyo ng'omusajja ono akyali w'amaanyi nnyo. Kakati no mu mbeera eno twolekedde akalulu 2026 era nga bingi ebisuubirwa nga muno mulimu oba oliawo n'okuddamu okukozesa eryanyi kubanga twawulidde obutitimbe obw'ensimbi obwasabiddwa amagye obwasabiddwa poliisi mbu bano basobole okwenyigira butereevu nnyo mu kalulu ka bannaffe bannayuganda ke bagenda okusuula okwesalirawo ani anaabakulembera. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga temunnaba kumanya nti mukozesebwa n'okubeera nga mutulugunya n'okulinyirya eddembe lya bannayuganda eneeberera esoni eri oyo yenna agenda okubeera mu kalulu 2026 nga gwe ekikuleese okulinyirya eddembe lya bannayuganda
okubatulugunya okubalumya n'okubeera ng'obwenkanya oba olyawo oliredde okubeera ng'obutulira naddala obyo bannayuganda bye baba basazeewo n'abantu abo bye baba basazeewo okubeera nga beerondera kubanga abantu bangi nnyo betulabye nga kigamba nti baalondebwa wabula nga mu mankwetu oba mankyolo akalulu ate baalangirira abalala kati mu mbeera eno njagala osooka olye ku bigambo bino ampuliriza ate tukomewo ebya Sam Omara. Ngenda kusaba gwe buli muntu yenna ali awo ng'oli musiraamu Allah wajanna bakuwa bingi byonna soko gamenti alhamdulillah Allah yakuwa ekitangaala eddiini busiraamu yajjula. Ngenda bajjirayo ekigambo kino nga lwaki bino mbibagamba njagala buli muntu ajjukire omusajja gwe bayitanga Sam Omara owa poliisi eyali ayogerwako buli mawulire buli TV buli muntu yenna nga ayogera ku Sam Omara soka weebuuze omala bbanga ki nga tomuwulidde ne vidiyo sasi gikoze abamu temandi mutegedde. Yali w'amaanyi ng'ensi emutya naye nkola vidiyo eno ow'ekitiibwa Sam Omara ne famire yo please sibalinaako buzibu naye tulina okubakozesa ndeero bimwakola emabega birime kuddamu kubaawo n'abo abali mu ofiisi nga balowooza nti b'amaanyi bamanye nti amaanyi ago Allah agakwazika mu bwazisi. Badde bagamba nti Allah yatugamba teweevumanga budde teweevumanga mwaka naye nsaba musooke mulabe vidiyo ya Sam Omara vidiyo zino embeera gy'alimu ku ssaawa ya leero na buli muntu yenna yaliwo ojjukire Sam Omara ow'emyaka egyo mulabe vidiyo zino. Let's first cover it here. The photos will not expose these things. Like that. You have to be there. What do you watch one? Low. Huh? Low. Yeah, it's a job well done. I should also appear. It's a job well done by my doctors, my dear doctors. Okay. Operation has been done, headed by Dr. Masava. And we thank God that I'm still alive. We thank God I'm okay. We need your prayers wherever you are. Good. I'm okay. Kimala. Owekitiibwa Sam Omara. With good heart. Sikuyinaako buzibu bwonna. I'm not here to offend you. I'm not here to make you weak, but I'm here to make you strong. May Allah give you back your life. Amen. Naye owekitiibwa Sam Omara njagala obeere ekyokuyigirako kitugambye nti abasiraamu tetwevuma budde obudde kati bwewakola luli bwe tugenda tuyambako okugenda mu future ne mukaluke tugenda okugendamu era ngenda kusaba abantu bonna abalina amaanyi abalina emmundu abalina obuyinza bwonna mbeegayiridde mukendeeza amaanyi ku bannayuganda kyokka kye mbasaba muleme kusiba baana b'abantu. Sam Omara yali w'amaanyi. Mubuuze kano Dr. Kizza Besigye mubuuze Meya Erias Lukwago mubuuze bonna abaaliwo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yamuloozaako bamumuleetera nga bagamba kati ono yalina ono katumukomyewo. Mumulabye awo waali kyasaba kyokka Allah muwabulamu ne bwali ejjirimu n'alimalawo famire ye ejaganya kati awaali emundu ekyamutaasa empinguzi kyamutaasa oba tiyagasi bakubawo akakebe ka tiyagasi kamu awo waali tebamubika naye gomanye okukuba batiyagasi byakuba abaana b'abantu banne mutusonyiwe famire mutusonyiwe omusajja yavayo ne yeetonda sikikola mu bubi naye bannange buli muntu alina office oba chairman LC1 agogo bakozesa okubba ettaka ly'Abannayuganda oba agogo bakozesa okubba obulu ku kyalo wallahi bijja tuuka ffe tujja zikomyawo vidiyo mutunyigire naye nga tukomyawo bintu bituyambe mu future muleme kudda mu bikola mmenda basaba ngenda kukozesa omukisa guno sebo si GF wa Uganda General Muhoozi Sebo the first son nkwegayiridde please mulekerawo okusiba abaana b'abantu bwekibanga kiganye obyobukulonda mubijjewo mutukulembere paka Allah lwali tuuse ekisera n'agamba nti enough is enough. Sam Omara mumulabye amaanyi ge yalina ng'essaawa zino bali mu yamba basuula bali ku bulaadi basuula bayimba Jesus awo waali awo ne mumujjukira amaanyi ge yalina. So mwenna mbasaba busabi bannaye mukendeeza amaanyi eri ku Bannayuganda. Owekitiibwa Sam Omara sikuyinaako buzibu bwonna
nze nakusonyiwa era sibe ne Uganda yonna sabanyi era nayo ekusonyiwe wakozesebwa naye bakama abo bakyasobola okujjukira nti obabeererawo Mukama akukuume. Kakati nno akutte akwate ayina amatu awulire era ayina obwongo asobole okubeera ng'ategeera nti eno ensi tekungulwa gwe ne bw'obeera ng'oli w'amaanyi nnyo kubanga bangi twabalabako nga bagamba nti police has a right to shoot and kill you if you reach a certain level of violence. Kakati nno ono nga yali ategeeza nti poliisi erina obuyinza okukwata emmundu n'egikutunuzaamu ne bakukomerera amasasi nga bwe baagala n'ofiira ddala mbu kasita ogezaako okulaga oba okwekalakaasa oba oliawo okuzukkiridde. Kakati ng'ate poliisi bagamba mu constitution erina kukozesa maanyi masaamusaamu okutangira oba okubeera ng'ekwasa amateeka eri bannansi. Kakati nno lina okugamba mbu erina kutta bussi era yayogera ebigambo ebyo wenjogerera essaawa zino wadde nga ffenna tuli baakugenda yagenda dda era ne gye yalaga ampuliriza yaggwayo dda takyaliyo. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ampuliriza accountability. Abasajja bagiremeddeko bagamba twagala accountability. Totugamba kintu kya kyonna twagala ekintu kimu accountability. Anti eggwanga eri America bwe lyavaayo ne likakasa ensi yonna nti mbantu abadde bafuna ssente z'abasiyazi ate Uganda ebadde wala era ku lisiti twatuukira na ku namba 3 nga bagamba nti bano ssente babadde bazisindikira gavumenti ya Mwami Museveni buli mwaka era nga n'omwaka oguwedde baasindikwa obukadde 4 obwa $. Ampuliriza ezo nga z'abantu bano ampuliriza abamutungo bbiina. Kakati nno bannaddiini bangi nnyo abaavaayo lulinga basamwasama n'ebigambo nga bavumirye nnyo ebisiyaga. Kakati essaawa etuuse tubagamba gavumenti y'eggwanga eri America emaze okubeera ng'eyogera nti essente ez'abasiyazi babadde basindika butereevu nnyo mu gavumenti eya Mwami Museveni era nga bano si mwaka gumu banga ddene nnyo nga ssente zino bazifuna era nga bazigabana era nga bazikozesa. Kakati ne twebuuza abantu bano bonna bwe babanga ddala tebakolera musajja oli baveeyo batubuulire ensonga eno bajogerako ki. Pastor Bujingo vayogere ku nsonga eno, Pastor Senyonga mwenna muveeyo mwogere ku nsonga eno, Pastor Kakande, Pastor Male yavuddeyo ddala yogera ku nsonga eno, Pastor Bugembe muli ludda wa mwenna. Kakati ebigambo bino tetuyinza kubeera nga tubisirikira wabula bannayuganda bangi abakwatiddwako ensonga eno ne tugaa nti tukwatagane nabo tubanje kubanga bulijjo bino babisiiga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kakati Mukama Mwatalya Mandaazi yavuddeyo ensonga n'ebikuka ne kiraga nti abantu abadde bafuna ssente ye gavumenti yennyini ewedde emirimu ewatali kubuuza muntu mulala yenna yadde okwekwasa omuntu omulala yenna wabula ng'agikulembera ye Mwami Museveni. Kati tubuuza abaali basamwasama n'ebigambo ku luno mwogera ki ku ezo ssente Amerika zeegamba nti yagala mbalirira ezibadde zibaweebwa mu gavumenti yamwe mwennyini ampuliriza nga zabisiyaga. Bane bangala n'abadde nga ne slogani yaabwe eyateri bukulembeze butava eri Katonda mubadde mumanyite ruzibe twagala accountability yaki amabina kyekyo kusomesa abantu kusiriwala na kuunga teri bukulembeze butava eri Katonda. Ayo Museveni Katonda yamutu Katonda asobola atyo okutuwa omukulembeze ayagala ebisiyago okusinga n'emmere gyalya. Kyemwagala okutugamba ffe Katonda n'atukuba omuggo n'atubonereza atuwe omuntu awagira ebintu ebyaviirako n'ebibuga 2 okusaanyizibwa wano wataddamu kubeerawo kibeerawo. Faamu tuwenga atukulembera ffe Katonda twamukola kyennyennyo ekyo ekinene nnyo ekituusa okutuweesa omukulembeze omuwagizi w'ebisiyaga nga temuvaayo kukyogerako. Naye buli kadde ne musomesa abantu teriyo obukulembeze butava eri Katonda. Yagala nnyo omukulembeze aliko obukulembeze bw'oyagala bukusange. Kati twagala ono awagira ebisiyaga ono omuwagizi w'ebisiyaga era alya ssente zabego tuba twagala. Lwaki mukisomesa kati budde buna abantu situnnabawulira muvaayo nnyo okugamba abantu bamwe timwagale nnyo omukulembeze ayagala ebisiyaga kubanga Katonda naye ayagala ebisiyaga era ye yamutuwa. Musirise ne bulijjo bannaye temutusembereza bisiyaga. Museveni ekimutwagaza kubanga tayagala bisiyaga. Kakati kyekimubagaza kati obudde buno kubanga abyagala nnyo. Mubadde mumanyite ruzibe nga temwogera kiki. Twagala accountability ku bantu b'emutungo bbiina. Museveni ogenda kutubuulya bujjo gy'osaasaanyiza ssente ezo oba oyagala oba toyagala. Banaddiini abantu abali mu bitongole by'Obwakabaka yonna oba Busoga oba Bunyolo oba wa byesawa muvumirire obukulembeze bwa Museveni obusibyeko abantu ebisiyaga era obwagala ebisiyaga.
kuva dda alya ssente z'ebisiyaga era abipromoting keekadde abasumba musirise bujingo kiki toyogererako ddala gwe wasirika zi CBS bwe budde buno kati buli programu okubeera nga musaasaanya enjiri abantu okukyayira ddala Museveni ne gavumenti y'NRM kubanga bawagizi ba bisiyaga era ebbanga lyonna badde babipromotinga nga bawa ssente ziyita mu gavumenti okupromotinga ebisiyaga mubadde mumanyi teruzibe tuli mu kuwunzika birthday nga bwe tusaba accountability. Kaakati nno ennungi tezikya bbiri nkugambye nti lwakedde lwagudde ku munyolo omuganda kayeesekere. Kaakati nno Pastor Male yavaayo n'ayasa ebyama n'agamba nti oba oyagala okumanya nti ne ssente z'ebisiyaga ziyiika mu Uganda genda wali Mulago. Kaakati abantu omusajja ono bamuwakanya era bangi musajja wattu bamutekako n'emisango omusajja wattu tujjukira ffenna n'atuuka n'okubeera nga yasalirwa n'akola bulungi bwansi okumala ebbanga lwa nsonga ze yayogeranga nti waliwo abasumba abamu abapromotinga ebintu bino mu nsi Uganda era ampuliriza omusajja ono baagano mukkiriza. Kaakati nno terubadde nga lwa mmindi ensi y'eggwanga erya America ne livaayo emisana tukunirika nti ffe Bobi Wine tetumumanyi mu nsonga eyo omuntu gwe tumanya ali omu yakulira gavumenti eya NRM. Kaakati nno omusajja Sir Pastor Male ayongedde okubikkula akabaati era omuliro ayongedde okubeera nga aseesa kubanga ono yayogera n'ategeeza ensi n'aga nti wali budget eyisibwa mu ggwanga Uganda nga temuliimu ssente z'abasiyazi n'akiddamu naga budget ya Uganda egenda okuyisibwa essente ziri ez'abali bamutungo bbiina zirina okusooka okuyisibwa era okuteekebwa mu budget. Amusajja bamuwakanya nga bagamba nti tekisobokera ddala. Kaakati essaawa zino ebigambo byamaze dda okubadda ku matama nga buli gw'obuuza ku nsonga eno atunula muli ayita kulinga muko awunya. Kaakati nno embeera eyongedde okubeera nga esajjuka. Pastor Male avuddeyo ampuliriza n'abyongera okubikkula ebyama n'aga nti biliyoni ezikwata 28 ampuliriza abasajja ze babateekamu wangi 28 ze biliyoni mbwera mu budgeti yaffe eya Uganda ampuliriza tewali lweyita nga abasajja bano tebanaba kuteekamu ssente zaabwe ezo bakolera emirimu gyabwe mu nsi Uganda. Kyannaku nnyo abantu betwakkiririzaamu betwalowoozanga nti mbutuufu byogera bituufu bulijjo bali ku reverse psychology ekintu kino nga bakipromotinga wabula mu kukisiiga omuntu omulala era nga bano bwe banaababuuza nti ebisiyaga mwabyogererako wa nga bajja kujjayo obutambi bagambe twabyogererako nga tuwaayiriza Kyagulanyi temugamba nti ssente zammwe twayandye tetwasirika twayogera twawayirizanga Kyagulanyi olwo bateekeyo obutambi. Kaakati nno bwina amaze okubeera ng'azuuka twagala batunyonyole essente zino ze babadde bagabana na basajja ba Bedi Bwanika bampuuga zibadde ziragawa era accountability zifaanana zitya. Nga Uganda efuna $1 ebisiyaga bulijjo bagamba nti Bobi Wine yaleeta ebisiyaga naye nga nekibikkuka kiti nti ate gavumenti yaffe y'NRM ate yeri mu kufuna agijjawo amale omwana Kyagulanyi ali agijjawo amale bwino yazze neyeyanjula bwana Uganda eri ku muwanjo nnyo nabagamba gendi mulago sente z'ebisiyaga bwe ziyingira eggwanga nekizikola okutangalaza abantu Bedi Bwanika bagambye nti alina pulaani wadde MP alona ani simanyi Mpuuga simanyi tugenda kugira abisiyaga kati Mpuuga katulabe bwagenda okwogera wabe bagamba simanyi tetuyinza simanyi mubalaba simanyi balina zipampa balina ki nga era newunya kati olwo Mpuuga nga yeeyita investigator Pastor Male musanfu oli muwanguzi billions zitumbula bisiyaga ziva mu America ne ziyingira Uganda nga government nze nagamba lwe nakugamba nti lwe nasembayo okumanya nga government erina budget ya 28.5 billion. Museveni mwekoze nampakanya ati bebo kati abantu bwe abagenda okubakiikirira mwandibadde mulowooza ku bantu abali wave time has exonerated you zenjogera agakaawa
ate gwe tosobola Sivyo mzitwala weze mutakuta. babanja government accountability Twagala accountability. ezibadde zijjanga za bisiya babanja Ani abadde azitwala. sente ezo zize zikola zitya buli finance baziteeka wa Bishop Kazimba Mugalu Zinabagamba Beyali 28.5 million ezajja mu 2018 zaali mu budget. Musanji wange ali ku komiti eyaportioninga sente ezo nga zizze era nagamba Uganda tesobola kuyisa budget nga component y'ebisiyaga teriimu engeri gye bagenda obifinansingamu kati nga bemupi beewugula zambu bo tebamanyi nti gavumenti ya Uganda tewagira bisiyaga bano babasalirwa bayise teeka bonna basibise musoma tusengeye buli lunaku olukya mbeera nkugamba nti ebintu bingi oba oliawo by'otasobola kubeera ng'olabako ku TV zo by'otasobola kubeera ng'owulira ku rediyo era amawulire gano okugafuna nti Uganda ebadde weewo obukadde obukwata mu buna obwa $, okulaba nga bapromotinga n'okusaasaanya enjiri eno n'okubeera nga bakuma eddembe ly'abantu bano ampuliriza mu ggwanga Uganda kaakati nno byafulumidde ku mikutu egyeri mu Amerika. Kaakati abasajja ne babyogerako butereevu nnyo ne baleeta lisiti ey'amawanga ago agabadde gajja nga gafuna ssente zino buli mwaka bwetyo nga ne Uganda mweri. Kaakati twebuuza lwaki ebigambo bino abantu abo badde bajja ne babyogerera ku TV nga balumiza President Kyagulanyi Ssentamu, lwaki essaawa zino tebajja ne bannyonnyola miliyoni ezo za $, ze babadde baweebwa buli mwaka zibadde zikola ki era lwaki babadde bazitwala era zibadde ziyambaani. Kaakati nno embeera ampuliriza ennamusa yatuuse edda ku nnyoge kubanga gwe ne bw'onookola otya ne bw'oloosadde akamaguja ne bw'oliragawa togenda kuddamu kubeera ng'okikyusa, togenda kuddamu kubeera ng'otulimbalimba, togenda kuddamu kubeera ng'otubuzaabuza kubanga Mukama Katonda ebiseera ebisinga abeera nnyo ku sayidi y'omuntu oyo anyigirizibwa wadde ng'alwawo okweraga wabula buno obukya buziba essaawa emala n'etuuka abasajja ne babambula. Kaakati Pulezidenti w'eggwanga eri Amerika ono n'atatya biduduma atayagala kumanya atali mu kigambo kye yavuddeyo butereevu nnyo n'aga nti mwami Museveni ne gavumenti tubale tubawanga obukadde bwa ssente twagala mbalirira nga situndalamu okubeera nga tubawa obuyambi. Jjukira nti ssente nnyingi nnyo ezibadde zijja e Uganda ez'ebintu eby'enjawulo kaakati nno ng'embalirira yaazo tetegerekeka. Kaakati omusajja Trump yagambye okuddamu okubongera ssente njagala mbalirira ya ssente zetubadde tujjanga tubateekamu nga mulimu ne ssente zetubadde tujjanga tubawa ez'abantu abo abaamutungo bbiina kinnawattaka okulya akataka. Kaakati nno twagala embalirira yaazo. Kati bino byonna okuva lwe byatuuse wano tewali muntu n'omu naddala abo abali mu gavumenti yabyogeddeko wabula bagezezaako okuteekawo diversions ne bagezaako okuteekawo bino na biri ne bagezaako okubeera nga babuzaabuza naye ffe tubagamba ekintu kimu ne bwe munaakola mutya tujja kulemera ku muntu paka muveeyo mutunyonyole ensimbi ezibadde zijjanga buli mwaka nga zijja direct mu gavumenti mu ggwanika erya gavumenti zibadde zikola ki era ani oyo gwe mbadde muziteekamu okulaba ng'omulimu guno agusaasaanya okutwonoonera abaana n'okubeera ng'ensi yaffe gye twatumanyi nti etambulira ku buwanga bwaffe mugezaako okulaba nga mugiseeseetula mugijje mu bintu ebyaffe byetumanyi ebya Katonda bye yatonda mugize ku bintu ebyammwe olw'okuba ensimbi. Twagala kintu kimu accountability abaana bakyabanja. Bobi Wine musajja mulogologo buli kye mumusibako kiba ne kittuka oba ne kivaayo ne kibbulukuka mu bulungi bwakyo ba mu butuufu bwakyo mwe ne musemba. Mwali mumanya akaseera akalijja omusajja n'abasaba accountability y'ebisiike omukwano gw'ebikukujju nkondo ku nkondo talazo ku talazo. Bobi Wine owonye omusango abasumba bonna babanoonya. Museveni anyiizi agambye Bujingo twetaaga basabye accountability explain. Ka oiro omusajja okabadde afukira abantu nti abanaazaako amashankiki bwe babawa emikisa kebadde bako ka oira ako kebakuwanga sampo Bujingo n'abasajja abasoosolodooti mwenna oba bannaddiini be badde mukozesa mu kyaki yammwe Kayanja accountability ziririddawa kuba musaba abaagala nnyo. Neka oiro kabadde abawa okusiiga abantu accountability mugiweeyo bagisaba akasiriivu trillion of money Trump ajagala. Sweden babagadde tekyali mpapula za bisiyaga Sweden okujjako ngola z'ekifaananyi ng'osaba accountability.
Trump yali agenda bawa kye bayita ebizigo bye bayita vaseline omusajja n'alimba mbu ayina ente balina omuzigo mbu Afrika balina amabina manene nnyo gakaluba geetaaga nshabwe enshabwe gwe bayita omuzigo oyo jene omusabanini yo tata masulubu yakwata tenda twagala kasirivu making NUP the winner abasajja bakoze embaga zaabwe bawasiza abakazi mbitiibwa bazadde abaana era mubamanyira nti basiyazi kati wuyo omusajja yabasabye ssente mujoze mutwala ne mulimba abazungu nti mu promoting ebisiyaga ne bawo obusirivu n'enguudo ne zibalema okutu n'enguudo ne zibalema okukola nga sente mufuna za bwerereza vasalini byebyo nno amalwaliro teri ddagala abasajja basaba obusirivu basajja bulijjo mbeebuuza abasajja bano bajja walo bamwenda nze mwenda asiiba mpeereza obutima n'obutima bwampeereza ku ssimu nga twogera sibutegeera akuweereza buno bu emoji obubeera ng'obwakabina n'ogamba ne mwenda ono nze nyamba 226 omwana wattu Bobi Wine omundabiranga ddala. So is the NUP still affiliated with the gay people oba mweke nyini? Kakati nno mwebale nnyo mwenna abagobererwa omukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda era mbeebaza nnyo mwenna abalaba waako ono ne mumumalayo mikwano gyaffe mwenna abatana bakubeera nga musubscribinga tubasaba musubscribinge kubanga wano wetweka amawulire ago nkugambye era bulijjo nkikugamba gotagenda kulaba ku TV kati ebigambo bino toyinza kubiraba ku UBC toyinza kubiraba ku NBS naye ffe tukugamba tujja kubireetanga obitegeere butereevu nnyo nga tugasse aboolyawo bannayuganda ab'enjawulo ababoogera ku nsonga eno olwo naffe tugateko eddoboozi lyaffe ng'eryawamu tubeere nga tulikuleetera obeere nga ng'olitegeera. Kaakati Abedi Bwanika ne Bujingo be baasinga ng'okuma omuliro mu kintu kino nga kino kiraga nti ensimbi zino bwe zajjanga bano be bamu ku ba beneficiaries abaasinga ng'okubeera nga bagabana ensimbi eziwerako. Kaakati essaawa zino ampuliriza America egambye tubadde tubawanga ssente zaffe gavumenti twagala mutubulibwe mbadde muzisaasaanya era nga kigambwa nti abantu bano babadde bajja bafuna ssente zino mu nkukutu okumala ebbanga naye nga bakimanyi butereevu nnyo nti ensimbi zino z'abantu bano aba Sodoma ne Gomora. Kaakati nno awo bannayuganda bwe bagambira lwaki bulijjo mukisiba ku Kyagulanyi nga mwagala okutta erinnya lye n'okubeera nga mumusuula n'okubeera nga mumutatana. Kaakati yessaawa muveeyo munnyonnyole ensi abadde babawa ssente nga muzikozesa ki? Abedi Bwanika vayo ne kagurupu konna akaddi eba mukaaku bonna munnyonnyole ssente ze mbadde mulya zibadde zivaawa. Tetunnava ku mulamwa gwa kubanja ssente za Bina Mutungo twetaaga Yoseti Bahabulwa otunnyonnyole wadde ba project bamwe bagezezaako okuvaayo okwogera ebigambo bino ssente zibadde zijja mu National Treasury ng'era mwe muzisaasaanya banyabo ne bassabo tebagezaako muntu musiru yenna kubuzaabuza. Ssente za USAID zibadde zijja mu National Treasury direct then ku National Treasury wezisangira standby orders nti zino ziraga wano zino ziraga wali zino ziraga wano zino ziraga wali tebakulya ssente nchiddamu bw'olaba yo omuntu yenna ajja yeebuzaabuza nga awolereza ssente za Bina Mutungo tesimanyi gavumenti ssente zijja ku akawunti ya gavumenti National Treasury mu Bank of Uganda. Mu Bank of Uganda wali standby orders eza buli muntu yenna agenda okufuna ku ssente eza Bina Mutungo. Kati mukyala Janet Museveni mukulu Museveni bannamawulire abakulu Andrew Mwenda abayimbi omuli Eddie Kenzo omuli bannaddiini omuli Pastor Bujingo n'abalala tukyayagala ensaasaanya y'essente eza Bina Mutungo zembadde nga musaasaanya okutambuza enjiri y'okuvuga empanka. Twongera obbajjukiza fokana kwaffe nammwe tekubaddewo nti waliwo abadde ayagala okusinga ffe tubadde tubategeeza nti omuntu isibako si bituufu ffe tuli ba ku luguudo luli olw'erubaga olw'ennabunya loodi tetuvaawa we twasibira naye mmwe nga mutuvuga mutuzza Bina Mutungo ate nga mutusiba ku Bina Mutungo ffe tuli bubannabunya loodi awo tetuvaawo we twasibira naye mmwe ne mwogera ebigambo bingi nabo April mwogera musibako buli mukye mwagala naye mukulu Abedi Bwanika Mpuuga mwenna bamabikke baani mulemeddwa okujja otunnyonnyola ensimbi zino zibadde zitambula zitya. Kati waliwo video gye mwalabyeko ng'etambula abantu bangi badde bafulumya abaana
nga batwala mu masomero ag'enjawulo ne gye batwanga bategeerayo okusomesa abaana bano embeera z'okuvuga empanka ebbiina mutungo. Waliwo ne kavidiyo akafulumidde ku Spark TV abaana badde babukusa bye bamu ku bibiina obadde busomesa abaana ate kano kamu mwalabekamu naye bangi nnyo abadde bakola omulimu guno. So bere bagamba nti NGOs zisimeses zibadde zigenda ba activists no sente zibadde zigwa ku account ya National Treasury ne basanga ko standby order account sente ko zigenda ezibadde zisasanya ebintu ebyo okutambuza ebintu ebyo. Twetaaga embalirira nga ndabo zisimufungize kubanga mwe mbadde mutambuza sente zino. Waliwo tubuuliza, does the pressure increase or decreases? Mujja tubulira twetaaga kubanga sente ezo zamuwa musolo wa ggwanga lya Amerika. Twagala batunnyonnyole sente zino zibadde zikulanga ki era bani abadde bazirya. Mubadde mulo kuva bayinza sente za USAID n'empenko ne zibadde zitandise okukendera ku makubo empenko z'abaana abasajja zibavuga kubanga sente bazisazeeko. So kati twetaaga embalirira ate twetaaga na apology buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku kibiina kya National Platform empitambi. Buli muntu yenna yavaayo n'asiba ku president waffe empitambi twetaaga apology. If not so tugenda tandika campaign etandika okugamba eggwanga lina n'ensi yonna nti NRM basiyazi. Nkiddamu singa wiikyene eggwako nga temunnatuwambalirira ya bbiina mutungo tugenda tandika campaign egamba nti NRM basiyazi era kibiina ky'abasiyazi. Quote me well. Nkiddamu ffe twagala kintu kimu accountability. Twetaaga accountability. Baani abadde babeneficiary ba ssente ezo mu gavumenti ya National Labourers Movement. Era bwe mutatuwa accountability na apology tugenda kulangira mu butongole nti ekibiina kya National Labourers Movement basiyazi okuva kwa kikulira waggulu paka kwasembayo ayira mu office. Kebere parliament Banita Amongi vayisiwe mwenna tugenda balangira ko otalo anti mwere muntade ku National Platform kyemba gambye nti okali eddakadda denvu nyojira mu katiko ne kulinda mu kofi ne kubwebwena tugenda kulangira kibiina kya NRM okuva waggulu mu muki okuva mu refugee camp y'Entebbe ne Kampala mwenna muli basiyazi atenga part of your family 99% bonna bavuzi ba mpanka which is okay. Naye omuze gwammwe lwaki mbadde mugusibanga ku bantu abatali bamuze ogwo? Lwaki mubadde muddiranga omuze gwammwe ne mugusiba ku bantu abataguliiko? Waliwo akasajja akalina envi nga nekyakakadde tetukamanyi bwanika najja n'aleekaana na kino nkiddamu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera. Nsaba okukuloopera nti leediyo gye tuyita ey'obujjajja saako ne terefayina gye tuyita ey'obujjajja zino zombi zikoze nnyo kyamaanyi nnyo okupromotinga programu y'okuvuga empanka mu Uganda. Era nga bakyaza nnyo musajja mukulu Kinvinvi atamanyikiddwako buvuddora buvudo Abedi Bwanika ne banne okujja okuvumirira n'okusiiga ettoomi abasajja Abaganda amanyi nti bo batondebwa kuyita ku luguudo Nnabonya ng'abaga nti bebbiina mutungo. Ssaabasajja Kabaka tukusaba n'obuwombeefu bw'onooba ng'omaze okugoba mayiga emmengo buli mukozi yenna ali emmengo naye afulume mufune abantu abasobola okuweereza eggwanga lyonna nga tebawuddemu nti Buganda kubanga radio CBS BBS zona zifuukidde bannayuganda ekizibu nga batambuza emboozi eya mutongo bbiina. Kati ekyo kikiwedde sala kirwako bano abaana bano bonna temulowooza tebabatwala kubasaddako batunda abasinga obungi babeera babasomesa mizeejo bano kulira ekikeeseza olwaleero. Poliisi y'e Bukomero mu disitulikiti y'Ekiboga wamu ne bambega ba poliisi Nansana bagudde mu lukwe lw'okukusa abaana okuva e Nansana bwe bakutte yeeyita omusomesa Nakayima Jessica oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abaana okuva ku bazadde baabwe ng'abasuubiza okubasomesa ku bwereere mu masomero ga Apostle Alex Mitala. Abaana abasangiddwa ne Nakayima bawerera ddala namba 5 nga basangiddwa mu mmotoka bakire bakuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo e Nansana nga n'ekyokukusa abaana akyesammula kyokka gy'abadde agamba nti gy'atwala abaana bamwegaana. Alina omutima lwakuba nti gulabikira mu bikolwa njagala abaana basome abange bokka baleme kubeera nti be basome. Okikwata n'okikuba empi ne kivaamu amannyo gakunkumu ga kasole w'empeke ono ow'omunnandi n'okikuba ne kivaamu amannyo
Ombudsman ndabikirwa okuyamba abaana kumanyi ensimu gyonoonye esimu gw'olabikirwa singa olabikwa ne batunula ng'ekyangwe ekiganda gwe mukazi gwe kyawandikibwa mu bayibuli nti omuntu alabikira awerera abaana asomesa abaana nga batwala mu bbale si yagammwe mbwammwe kwena otunula ng'ekyangwe ekiganda kati mbw apostol mitala mwezo kyaki zammwe zino ezigudde obugwe ng'ensenene z'omugwa wokuna ne mugwa wokumi n'ogumu mutwononedde abaana b'abantu mwe mutwala abaana aba ne mubatandika obbayigiriza okuvuga empanga kubanga ssente zibadde zijja